Ebiva e Namibia Katikkiro Charles Tamayiga yeewanye ku mbeera Ssaabasajja Kabaka gy'alimu n'agamba Kabaka oba asiiwuuke kasita yanyirira ye alinga kinyalinga kijuujulu temunyumiza bya Kabaka wammwe kusiiwuuka mbu Kabaka naye muntu alina ab'eŋŋanda ze bamwefiireko bamwejjanjabire temuddamu mubuulira bya Kabaka n'aseka obukule bwonna n'abukuba n'abumalayo ng'engeri yonna gy'asekamu agamba oyo mumaze tulindako kimu kuziika ng'awulira omulimu akoze kuba yeewanye mbuye kakonge ka ku kkubo ye Lwazi twalajja mukangakanga twalajja mugambako ajja kusobola kumaliriza mulimu gwamuleeta emmenga awo ndoza gw'okutugumbula Ssaabasajja Kabaka simanyi bulungi naye bw'osoma psychology n'engeri gy'ayogeramu ebigambo kikulaga ng'omulimu gwali kunza gwa kutta Kabaka waba ogamba bagamba nti wali omugenge tebafunyizaawo ngalo njogera z'Abaganda yewali omugenge tebafunyizaawo ngalo Kabaka waffe musiiwuufu mulwadde afaanana bubi n'aseka n'akuba n'agamba asitanze maama tamubawa bigambo abyogerere tagamba mbu namugedde Ssaabasajja Kabaka gyali Namibia yalabuuka ekirungi ndoza namwe mwaweguliriddeko ng'abeebaza emirimu nkulisa ab'akayoogwani era mbaaniriza nnyo mu buweereza ebyavudde mu bululu byatulaze nti Buganda si mu bululu mu kubala abantu byatulaze nti Buganda wadde Kampala bagizadde ebuka naye Kampala eri mu Buganda kyatulaze nti Buganda erimu amatundu obukadde oba 14 bwewatyo bwewatyo Buganda obukadde ndozanga 14 kaakati bw'obala nti abali waggulu w'emyaka 18 ffe batono abatusinga obungi be bali wansi wa 18 naye ndooza obukadde obwo nga 14 oyinza okwesanga nti ondooza obukadde nga oba 3 oba 4 bali waggulu w'emyaka 18 mu Buganda naye n'obeera oli omu ku bukadde obuna Kabaka n'akwatula erinnya si kyakuzannya kikulu mubeera mu kuziika oba ne mu nnyimbe oba ne mu nnyimbe ez'okwatya oba ne mu mikolo endala egy'essanyu naye ng'omuntu bwe mwogerako ekyamazima ebimwogerwako byakunonyereza mugombolola eyo nga tewalimu kyogamba nti kino omuntu yafudde newamala tafudde ng'alina okujaguza kwaliko naye kakati Kabaka n'akumanya nti masekati g'ekibuga Kawuma sikyakuzannya mbayozaayoza nnyo Kabaka okukwatula erinnya abaakutaddemu obwesige awo nno mbasaba obwesige Kabaka bwabataddemu kuume era temwaliyo nga Kabaka ngambye nti njagala kukwasa dda mulamu omukolo gwali mu 2 neeyo mpola okusooka namugamba ekigambo kimu namugamba Ssaabasajja Kabaka nkwebaza okunteekamu obwesige era sijja kukuswaza nange mbasaba ekyo kye muba mwogera bwegweyako mubamuwa Kabaka obutamuswaza mu buweereza buno kitwetaagisa okumanya ebifa mu Bwakabaka omukyalo ono walakira
walakira kasimani eriyo gwana namuyaba ozawa nyonyi nyambi nga minisito tasobola kubeera mu kitongole ekyo, tasobola kulalirira muganzikwazi okujjako amanyi buli kanyomero akamuganzikwazi, tasobola kulabira kitongole kye kya Namulundu okujjako amanyi ebifa ku mbuga tugambe Kasanje ono w'emmamba yafuga, okujjako ng'amanyi ebifa mu ggombolola y'eggombolola singa obuwanvu kazi enayiraanira oyo nnengera bulenzi nimanyi wenayira n'amanya nti nayirambi awo waliwo abalinawo project simanya bakitongole ki ng'okimanyi kubanga minisita akutwala bw'anaakubuuza nga tumanyi bifaayo onomunyonyoluuti. Kale mwetaaga okumanya ebifa mu Bwakabaka n'ebifo eweeruweru wa Bwakabaka. Abantu mu ggombolola bamanyi kweka omanya ebifo ebibuga, naye bwe bakubuuza ebibuga naye simanyi, kati amanyi ani? Kale mbakubiriza musome ebyafaayo mu Bwakabaka. Mwe mulowooza tetera okubabuulira ffe twali bazaale nga bwe nabadde nyumiza nnyo ebyalumukumuwenda mwana mwetaano simanyi waabadalooza nti ndi mukulu ogwenkanidda. Tufaayo okuyiga naddala mu mbeera mwe tubeera. Wekitiibwa Kawukimusomesa mukulu wa ssomero tasobola kufuga ssomero eryo okujjako nga ebifa mu kisaawe ky'ebyenjigiriza abikuba bugenda, okujjako nga ebifa ku basomesa bakulembera abikuba kugenda, ebifa ku bayizi. Ow'eggombolola olina emiruka gy'otwala, oteeka okumanya buli kanyomero akafa ku miruka egyo, oteeka okumanya ebifa mu minisitule ya gavumenti ez'eggulu, olina okumanya ebifa mu Bwakabaka. Tosobola kugendera abantu nga toli mumanyi, bakuyisaamu amaaso, ate bakuyisaamu amaaso tebakuwulira, ekitegeeza tibajja kukola bye wagamba, ojja kufeeba ate ng'ekyo tukyewala nnyo. Mwenga abaami ab'eggombolola simanyi oba obukulu bwammwe mukifuna ekifaananyi kyabwo ekituufu. Tulina amagombolola 1,750 mu Uganda. Katikkiro alituukayo ddi? Ne bw'ogamba nti kale kalambula eggombolola buli lunaku nga bwe mulimu gwako, omwaka tuguyitamu wakati nga tawummudde, alyoka agabaleyo. Naye ow'eggombolola mu abaani abali wano musemberedde abantu. Abakabaka bantu, Obwakabaka bantu, musemberedde abantu ate ku ddaala eddene. Awo nno mbasaba mube basaale ku nteekateeka z'Obwakabaka. Bano abantu batuukirako ddala, weewaawo waliwo omutongole, waliwo omubuka, naye ku bwami obunene ow'eggombolola yasinga okubeera n'abantu. N'olwekyo mbasaba enteekateeka z'Obwakabaka tugambe emmwanyi teriyimba, tuzoogera naye gwe omwami mugombolola ow'eggombolola atwala ewaffe Bukoto aliwo ono ew'eggombolola ogwemumyuka ndoza gwemumyuka omukyala Bena Nampijja si ew'eggombolola. Oteeka okumanya oba abantu e Kasanje emmwanyi bazirimu, kubanga eyo enteekateeka ya gavumenti. Oteeka okumanya ssebo obanga abalima emmwanyi e Kasanje basukidde omutindo gw'amaka. Tukubiriza abantu byalima emmwanyi asitule omutindo
gobe enfuufu mu luggya si by'e Kampala by'e Kasange walimye emmwanyi wazifunyemu obukadde 3 kyekikubeza n'enfuufu wano mu luggya lwakisonga oba eggombe naye eggombe nekyalewo omwami ono omwami gwe nakyalira alina amaka amalungi mwami Yoakimu Kasibu ekyatutwaza kuba kifaananyi twali mu kyalo yasitula omutindo tolaba nfuufu yateekawo obujjo n'emmuli asimbye alina emmwanyi tukubiriza n'abantu sima oluzzi amazzi gateeke baana bakulenga basumulula ewaffe Kasange tusumulula ttaala amazzi ne gayiika si kyakitalo kisoboka n'abaana abatone baneegomba okulima emmwanyi alina emmwanyi Kasange abene essowaani era baterefalina kakati lwanajja okukyala e Kampala mu bana bakojjame wekitibwa Kasibu nga neri mukyalewo ffe Kasange terefalina bajjamu amazzi basumulula n'oba omutiisatiisaki omwami wa Kabaka olimu okulaba nti ebyo bikolebwa kuba Kabaka ayagala tusitula omutiro gw'abantu be mulwanyise abantu Mukenenya nteekateeka ya gavumenti ya Kabaka yemunyeenya kutebendera mulwanyisa Mukenenya oba wasikanya abavubuka tubagambako tubadde mwegendereza obulamu tubagambako nsirimu akyaliwo omwami olwo gavumenti enteekateeka zaayo nogoziteeka mu nkola nga naawe obikyesirikidde bano abalina emmwanyi wakati amawulire g'enfuna gy'abantu bangi sinaba babe Kasange banaabanguza b'essingo era yakyogera yali mubaka w'essingo wekitiibwa Kawukyali wano bomwana ofudde emmwanyi batandikira kusaawa sino mukaaga ffe tukola mirimu bo bali omwenge ekyalo kiri eyo ssingo balyogera mu lukiiko eyakyogera mubaka w'essingo onootya omwegesaawo okukambiza emisana onootya omwenge neotaba lunaku lwakukola emisana kyekikumyesa omwenge emisana mulimu ogw'amaani siriimu era yabyogera yaliwo essingo kyaba essingo bwe bamala okutunda emmwanyi nti waliyo abawala babayita Nneeko eyanjigiriza ekigambo eti w'essingo ewaffe kibiriiyo Banneeko kikwayo mu nneekolera gyange kati bali bamala okutunda emmwanyi nga bagendeyo mu bubugabuga nga bafuna banneeko mu kifo ky'okujja okugoba enfuufu awaka n'okulira abaana terefalina n'okubaliisa obulungi esente azibabawala ate nga lwolesiriimu yeeyongera gwe omwami ow'eggombe osemberedde abantu mubagamba nti Kabaka yatugamba tube beegendereza bajja kuwulira n'okumanya baba bakumanyi bangi kuma amagombolola gemukulemberera gye mwazaalibwa gye muzaalibwa ono ow'eggombola e Kasange wano ekusiro kitaabe bazibumbira tasaana kuyinza bantu babagenda kulabo era omwami tasaana kuyinza bantu babagenda kulabo awo no tekugamba nti Katikkiro naye Katikkiro ebyabikola yekka Katikkiro yabadde abagamba wano mutandikwa naye byabebiri ebyo tasobola nabituukako n'alimalayo wadde nga nambudde okuganda naye byali byonna sibimalanga ebiri emutwalo gumu oba mu 1000 oba mu 500 ebyali ebiri mu Buganda nibimalayo
naye kabaka mpa mmwe beebaza nnyo okukola n'okwagala n'okwebale n'okumalirivu. Wekitiibwa Kawuti abadde agamba obutatiisibwatiisibwa nze neddira mutima fe tuli balunnyanja obwaba oyagala omuntu asibalo omuntu oneera sibalo noonya wa mutima. Twali tuli eyo mu Nalubaale ennyanja netabuka benalinawo ne batekema nibakanzini wa mutima mukakaalira kwebala kuyega omulimu gwaffe kukubira kabaka tetutya mazzi ennyanja Nalubaale mumanya omunene gwayo era bwoba oyagala okugitegeera ogenda kulyato lino ery'enkasi n'olaba amazzi bwe gasituka lwotegeera wanina Katonda naye kale wesitiira nnyanja ate muloddokayi naye nebaza okuba abafumu nga mukola kubanga omutiitiizi teryamugoberera abantu mubagamba tinga obutekema butekemu enyina mukwano gwange omusonga gwadde nekuyingira bulungi ye yasooka ku kitanda waggulu n'agamba mukyala waleeta omuggu omusajja munjule kwasooka ku kitanda waggulu leeta omuggu ate yakinyumiza. Kale mwebaza okuweereza akamuli mafumu mwebale nnyo nebaza minisita okola enteekateeka olw'ekyejo bayinza kukangavulwa batya bw'obeera omubbi etteeka ligamba litya bw'oba otugambenga bubbi amateeka sige galamula ekyo nakyo weekiri singa oli mubbi omanye ekyebyo kijjira mu ngeri nnyingi bayinza okuyita olw'ekyejo olw'obunafu kisoboka naye oyinza okuba omubbi naye olwokuba nti mu Buganda tubeera bantu balamu tetera kwagala nnyo kujjayo kifaananyi ekyo olusi mu bantu olusi ab'enjuyi yakulembedde kale sebo mwami ebiika amateeka gasobola okwogerera temwebuunya bwe mukiwulira ate bw'obanga tolina musango obeera otyaki katukutwale mu mbuga otulage ddala tuli mubbi tukirowoozaako mwami Senkungu ebati Senkungu ndowooza lyakabanda kooki nti agambye ekyo andebuzisa siwebale kunebaza anti bulaba lwokuba kwebaza era webale era simanyi obwekooki balina byeyandeetedde naye agambye sitya nnyanja wesitiira nnyanja kyate onaatutawaanya akusibula mu malinnya ogwa mukawulidde ako awo wenkyatambulira mu budde ekikulu mwe mubeere banywevu nabagambye ekyo obwakabaka bantu era abantu bekkooki tubeera nabo buli lunaku muyinza okuba nebibatawaanya naye abantu bakyalira kabaka bamwagala era bajja mu bulanga awo netubula netubatuuza awo nno mwe munyweze obumu mutambule mukufuwa Ssaabasajja Kabaka mwami Senkungu saba obulamu akusibula mu malinnya obwamwita kaggwanne noteweerabiranga nti nakikugambira awo omukanzi wase Specioza Nalugenge ow'omudwaniro beetegese okusimba emmwanyi naye beeralikira ente zeerukya emmwanyi zaabwe mukyala Nalugenge owasimbira emmwanyi
atokobeti etemama basikozesa biku mugogolenga munagwamu abakume nire kale tewakyaliyo miti gyemusobola oteka kugobera ku nnimireyo ndowooza engeri gyomwasise nategedde eti ekyokumuddamu mwena mutimuwadde mukyala mugende emirimu gyonna gyetukola gijjiramu obuzibu tugambe olwaleero omusanze bafuddeko era tutugandabako nti naddala nga oli mukulembeze ffe abandi tumanye okwamba n'ennono zaffe n'amakulu gaazo waliwo abantu abatyokwana ennyimbi naye otunulira olumbe ddala kulimu kabiiki n'oyita abako n'oyita abooluganda n'oyita ab'emikwano awo kabiiki akalimu n'emikolo egy'eddiini wali abakolerayo ebitasaana twabadde namugongo wano juzi nendaba abatamiivu bali awo begula ebusulusulu simanyi lwaki n'abatibi baagala nnyo okubala ababegula munsi yano mukibi nalaba nga tulaga bwegula obusulusulu naye ddala enamugongo baba bagenze kulyayo omizina ku namwenda olulala basanga omukulembeze mu kanisa ng'alina byalimu n'omwana nno nga tanneetuuka kati eyo kanisa mwagala bakiggale kyegezaako okubagamba ne mu mikolo egy'obuwangwa muyinza okubamu ekintu kyotakkiriziganya nakyo eyo si nsonga batone mu gitukunywa abaganda buli omu yanywanga omwenge n'eddiini nga tezinnajja si buli muganda teyanywanga omwenge tulina ne bakabaka batanywa ku mwenge oba tinye tekkiriza kunywa ebitukunywa gati kiki naye kati olumbe abamu bekeegera lubugo abo banakakule bannange eggwanga eggunjufu omusajja yawandiika yenamuokunsinamira ne sipiiki tambudde afrika n'egimalako nensanga abantu balinga nsolo badduka baddeeno bali mute tebalina mukulembeze nsanze eggwanga ettereevu eggunjufu lyagala kwekanafu ab'ebulaaya abantu bambala ne bagumira baali bagamba ngoyezino zenyambadde kale bagamba ngo kati sengange yagamba nti manyi ngobazitwala mu masawo tiwabeerayo enkubo ne mugamba maama nomusenga bagenda bambadde engoye zabbanga naawe otuusa okuyita obute anti saati zino bazitwala mu masawo esaati zino ezabbanga tebazitwala mu masawo naye mugamba nazo genda kulegerawo okusamba omulala yagamba nti engoma ya sitaani tomuwulira nti minisita atusiza amaaso ti engoma ya sitaani nemugamba nti abaloma bakubanga ennanga nga tebagamanya kristo bakubanga ennanga abaloma yalowooza nti ennanga yeyakatonda engoma yeya sitaani awo tulabanga waliwo okwongera okwetanga okuyiga kati nomwe omwami yakikuziza weebale omuntu mubuuzi okwanya okule kirimu kabiiki akikubuuli kubanga omuganda yayagalanga ebyokukungubaga biggwe baddemu bakole yayagalanga amaka gafune obukulembeze era kabaka nakibinge Byebyo Katikkiro Charles Peter Mayiga bagamba kakonge kakukkuba omulunnyanja simanya yibaale jinja lwazi kagungubire abalwana Katikkiro Charles Peter Mayiga nti mumala budde mumala biseera nenze ekinnuma tugamba nti yanyirira abanga atuseka amagufa kuba kabaka waffe tanyirira
nze bwe ndaba Kabaka enfaanana gy'afaanana mu kinnuma ng'Omuganda, singa Muganda we wabula ng'Omuganda. Kuba Kabaka kye kitikkiro kyaffe, kye kitiibwa kyaffe, kye kitiibwa kya Buganda ekisookebwako. Bwe tuba bagamba nti ekitiibwa kya Buganda tulaba Kabaka waffe bw'anyirira bw'atekena balabirawo ekitiibwa kya Buganda. Naye leero tuyinza kulagayo Kabaka nti ekitiibwa kya Buganda eyo ye kitaffe n'omulagayo kiza. Kati Charles yagamba nti nno kati ye yafuuka Kabaka nti bw'aba anyirira then Ronald Mwenda Mutebi II Ssaabasajja ne bw'atanyirira kasita yanyirira. Kale gwe kiyinza okukuwa essanyu n'onyumirwa nti gwe onyumirwa oli kakungeka ku kkubo naye ffe tekituyisa bulungi. Ne mmanyi nti bw'ova mu ssanyu kidirira nnaku. Kati beno nga tukaaba bw'ova mu nnaku okidirira liba ssanyu. Kati nga tukaaba ng'Abaganda olwefaana Kabaka ffe gy'afaananamu omugamba toli muswaza naye ndaba oli mu muswaza. Faana Kabaka gy'afaanana eswaza. Ate ku mulembe gwo bino manyi abantu balina ne beefuula vumbi bo ne balaga mu nze tebinkwatako ne buli whatever happens in your reign kiba kikkakatako kiba buvunaanyizibwabo. Katikkiro Charles Peter Mayiga byonna ebiri mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kikkakatako. Omugugu guli ku ggwe gw'olina okunnyonnyola era kyonna ekibaawo era embeera Kabaka alina gy'enfaanana gy'afaananamu ggwe you are the one to pin. Wadde gwe tolanga ebyokusaaga munnange naye it's you to blame. Kubanga kiri ku mulembe gwo, tekiriwo ku mulembe gwa Muliika, tekiriwo ku mulembe gwa JB, tekiriwo ku mulembe gwa Katikkiro Mulwanyammuli, kiriwo ku mulembe gwo. Kijja kuwandiikako mu byafaayo ku mulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga Kabaka bwe yafaananira bw'atyo nga bw'afaanana. Abali baawo batunyumiza. Baagala nnyo mwenna abaliko Tunda Uganda mu kakitaffe atakumira mpeera nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu banywanyi banange mweraba.